Sagala kubeera nambwa nnyingi zijja kumbogolera ziyinza n'okkuluma. Abadde expensive ng'erinnya lye. Naye obuzibu bugoberera. Oba naye erinnya ly'abaaki kuba embwa emagamaga. Kati olabika oli ku muntu Junior. Siri ku muntu. Embwa yange emagamaga kibi. Ng'erinnya? Ogita Shalom. Kale abantu balowooza oba nnina ne gwe ŋŋamba. Ninga ate mwendi kumbwa. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. You want to people living dead? Junior, when you're going to see somebody, you're not supposed to eat fish because now when you start kissing someone, go eat the fish. Mpunya ebyennyanja. Yeah, but I manage ebyennyanja biri meant to be eaten. Really meant to be eaten. If you love someone, mpunya ebyennyanja. Yeah, love is love. Wano twagadde kati ate abakola mu butcha zaabyo. Bote bafumba. Kati bamakani. Bagame n'ekiwundu kyo kisiba kitambula. Sayidi bakiraba sayidi eno. Kati leero kiri sayidi. Babadde bateesa batya nti bawolemu. Waliwo akyagala nti muwolemu. Bino lwakyako. Tombolya naye byabanaku awo. Naye mukitambula. Anti babadde bateesa batya kiriko oba kiri eno oba kiri eno. Kale ono yaŋŋamba ne Junior akawundo kafunye katono bali bagala kasoloka kutukeko kagwani. What qualifies an accident in this country? Kwa chichanina. Walo no mulala tekenezi yagambye I defied emotion. Mbu naina kubawo kabina. Kati atakali katudde kwegamba kandi binuse. Neze Yadde muyegezemu. ye babi. Jekenezi ngena muletera boda boda. Tulabe ku kiro ze tuzayi. Nyeko boda. the simtaka no boda agana. Eya Pharmacy, bashe mwamteka right on. Right now. By the way, mutamanyi all people who have got border accidents, most of them must have head injury. That's why most of them die. Oh dear. Internal bleeding. Bafuna internal bleeding. Aya. Abantu abafiiridde ku boda tebafa because bateekeddwa okufa, bafa butambala element. If many people could put on elements on boda, 80% of those who have got accidents would be alive. Naye n'ekirala okimanyi n'ekirala nti naera boda abantu abasinga babeera nga amagulu bagawanise. Nalaba akantu kali ke wali ositukirako nali ngamba kakuwanika kugulu naye ng'ate gwotaamu. Nze nali entambula there was no need for kumpanika magulu. Naye most boda accidents bwe zibeera ezisinga, so you should thank God. Of course. Ogenda kusiiba na mu church. Of course I should thank God, but even God knows me.
He knew me before I was born. Yeah, exactly. Then bagamba abantu bamugenda mu ddwaliro ne bakuadmitinga nze ne baganda bange lwe nasooka okulaba abakyala baabwe waliwo omugwe nali manyi bambiye talina na mukyala talina girlfriend nebya dadi ne mami tabimanyi maama bwe yalwala ne bamu ekitanda twagenda okulaba tulaba akawala kati kugwe nga siina gwe nalaba Tewali era aliyo. Aliana Sebonya namugoba. Wamugoba. When you want mommy, Wamugoba. they don't call these useless girls, but they should come near me when I'm in problems. When I remember what settled zange, in good times they ate the money. In bad times, but to see. In bad times they didn't come. Sugar mummies. Those useless. bali Edward reality tukkirizayo useless people. naye n'ekirala webale kurespectinga maama wo nobeera That was the Number one rule. Useless people. Saagala ate omanye okubeera mu ddwaliro ate nga you even have stressors around. Omuntu najja exiwo mwerya byadda atandika ebibooziboozi. Maama, katugambe ono gw'oyina. Nze I've ever seen hospitals which have turned into a fighting match between exes and exes. Please let us respect each other. When a person is sick, They are sick. they are sick. Ebirala byonna but an ex if they want they can come naye so wange nange abange nabaga. abambi no you don't come ne wemba nfudde tojja kugundirwa Amba netaaga serious people with positive vibe. Right. Yeah. With money. Sagala muntu kutandika bana erinnyo lyo nga lyavuddemu. naawe okimanyi Okitegeera? Yabagambye ye mali butole mu abamanyi and he's proud. Yes. yenze nga siraba linnyo lyavuddemu Bitundu. Gayo no ganenya. Bagala That is not the first time nganvaamu amanyi. This is the third time. omukazi oli yakwadde sente Aliwo. tinadengirako tomanyi nti okyokuwani lwakwati okugulawo fake account panjagala nkuvumireko Oyo watiki. mu juni milioni 10 nammeka ziyagala Ye. yazikuwadde Waliwo naawe abeera ne million 10 na mmeka. Embwa. zikombuza amayi Eyo kapa gye bajjamu ekidomola ky'amata. Those useless women abeera ku TikTok. naye n'ekirala bano abantu obuvunaanyizibwamu omusajja bw'obeera ng'oli ku shana tebulekeraawo nga nabo abakyala babeera baagalanira babawe ez'okugula emmere Oyo abamma ddala oyo terrorist. Omukazi yenna aba asaba ez'akameeza nga bbaawe ali mu ddwaliro. You are equivalent to a terrorist. munne nali waliwo twagenda okulaba omuntu nga tusiteeka wansi wa piro n'agamba ha mukyala wange na muzimu abadde wano abo baafulumyeko ebweru abadde aze kufuna sente za mmere No, the authority over money depends. obuvunaanyizibwa tebubaggwa Obuvunaanyizibwa omuntu ng'akyategeera. Kati nze mu ddwaliro yali akwata sente zange yali muganda wange oyo omuwala. Era ng'akola accountability ate awo nasitukanga. Abasawo baŋŋamba nga omugongo gujja kuluma naye mu kubala ennusu. Nejjangako kanula. Nentandika. Empisa bagiyimirizanga era nga mpita omusawo. Can you please stop this drip? notandika okukola Mbala 10 ku 10 tola nti omukono guno gwaliko amabwa nga I can write. Akapapula sikunkubadde yali mpunza nerabira amawo. Nkateeka wano. Nga nzirawo neeba. oli owakabina oba oli omutono Oli omutono. Era nga buli waba agenda ewaka muwaayo emitwalo 5 for his children. naye kati now in a scenario like this omwami omukyala ali ewaka ekyo mbadde nsaba tukyogereko ekyabalwadde n'atuula olwo n'omulala gwe nalaba neera still ensambya bo ne batandika okubeera nga baganda be bajja n'ekipapula nga baagala dividing wiiriye No, sente z'eddwaliro zo family ebe the problem we have. Omuntu walwalwakwa abawaani. Abawa family maama we ne baganda be oba abawa family mukyala we n'abaana. I've seen hospitals whereby families even disagree to which type of hospital they omuzadde gyalina okugenda. Maama n'aba family egamba twagala nsambya. Abaana ne mukyala we bagala ki? Kakati ne kituuka omuntu bw'aba ayina abaana n'omukyala abawaani mu ddwaliro. N'osanga omuntu alina emikwano gye nga gino.
nenga family tuleseeko olugezigezi bakwano b'omulwadde tetumanye ebimuluma tusooka kumujjanja mukyala we yatukubidde maaka ayagala kubalaba ogenda okutuuka wali maama baganda bo babaga nti kati omulwadde yeetaaga kuwummulamu naye ng'ate abeewaabwe bakola ki kyokka esente bwe zijja this when they start saying to we kati awo n'olaba olutalo mu ddwaliro abantu abasinga by the way kyebasse tebafudde endwadde zibaluma the stress surrounding their sickness kati abamu abagagga abatannaba nakufa nga family yatandise dde okulwanira ebintu nze waliwo gwe nalaba nga batudde nga sista wange mukama mumuze emirembe ye nga yali wano omukulu bo nga bali wano naye bwe baavaawo n'alyoka agamba abo banno bazze kugabana bintu byange mbubaagala aleke ng'akoze kyababuulire we biri kati nyemerera wano nze Tamale Mirundi Junior after 2 days n'afa nze bwe ndwalanga maama wange yababuulira ekiddako ate mukyala wange n'abaana bagira balindako for now ne bwe mbamba yina mommy's boy yes my mother takes over ati akati kankubuulire bamama baffe abo mbalaba batumanyi nnyo batubeereddewo nnyo omanye ensobi gye tukola bw'ofuna omukyalo olowooza asinga maama wo akulabiridde ebbanga eryo lyonna kati nze owange emirundi gye yeebase mu ddwaliro which type of woman can even come and start giving instructions she even told us because omukazi olina okumanya eno family wagisangawo tomanyiranga bantu b'osanze nabbaawo naddala baliratiivu be era bw'olabanga bufumbo tojja kubusobola abantu abamu obufumbo bubalemeredde lwa relatives saidi ya musajja tebalina mpisa tebagambwako beefuula abamanye ennyo nogawano sijja kukola era obufumbo bujja kubeerera buzibu nga baganda b'omusajja tebakwagala ne waba asobola okuyimirira there is a time nga bbaawo taliiwo god forbid ekijja abaana gye babaziika kisigala kyeri gwe kintu famire mukirabanga ekitono naye famire kintu kinene ogenze noyogera ku kintu ky'eddwaliro ekyo naye ate lwaki abasajja mmwe abakazi be balwala mukubira beeri bannaayo ono munnaye mulwadde mumanyi nobayita ono munnange mulwadde no kati ate omukyala ate bikyukamu ku mwami omukyala walwala baawe yaba ayina omusajja yaba ayina okusalawo kubanga bayibuli ekisengeka bulungi ojja kuva mu maka g'abazadde bo ogenda ofuna omwami otandika muki kati mama eshegeza mama yalina n'okulabirira mukyala omukyala talina kujja mu ddwaliro bakuba simu kufuna sente z'akameeza balina kubira mama owo kankubuulire ennaku zino abantu waliwo bye baboosa amaaso segera we have insurance these days health insurance which is very important health insurance osobola okuba nga obadde otambula bulungi n'ofuna obulwadde n'omala emyezi egyo nga tokola abantu abajja otulambula bakulambula first week second week buli omu naddayo ku bibye because nabo balina obuvunaanyizibwa ne mutandika kuba ki naye kati awo after those 2 weeks then what happens so I do believe that maama w'omuntu abeere considerate enough ategeere mpoziko kyesitawagira obuvunanyizibwa bwa maama bukoma ku sente za ddwaliro omwami waba alinayo back accounts ze nga ziriko sente the woman and the children should take over ekyo olina kiddamu bannange bannazaala sibagambye mugende ku back account z'abaana bammwe mufuukire balamu bammwe ebizibu abaana bammwe ekyo saagala nazaala ojje ewaka
n'abenganda I know. mbwati kakati olaba gana amaka ga mutabani amaka gaba ga mwana na mukyala Emina ge bachogera nnyo gana mukaga mutabani. ebintu byonna omugenzi by'abalese bibeera by'abaana be. It's not even his wife, kids. They are the beneficiaries. Baana be. Niyo batalese wiru. Baana common sense. Gosobola ogenda okusikira gye batakuzaala. Bina kwani mukwano gosobola ogenda n'ennwanira ettaka lyewa mukwana lenko. It's just common sense. Uganda the children take a precedent. Tobiwulira common sense sebera kubuulira. Era tusobola nakusobola kuva gy'oli noga nti waliwo abaana ne bwe tuba tukuuma oba biraamu oba ndagaano oba omuntu waweza 18 years yo surrender. True. Waweza 18 years. Yes. Oba okuze. Kati aba akuze. Omanyi tusooka tolonda administrator wa estate ng'aliwo kukuza abaana bato waliwo akubira neera naye we baweza ki mayino zanti beebali bwe baweza emyaka 18 munenze accident bwe nagifuna nali nekwatakwata nga siwulira ng'ensigo siziraba enva ngamba nansi. My day is still there. I am a more muffin. I want. What California? Where are my eggs? Now this is the way. Auntie, but for an accident, is it then or good as evil? Omusajja bw'akeera ku makya n'ateeka ku shawa ng'amazzi gokyera ziddu toziwulira ate zemezebwawo okudda nazamuka mundamu zityo olutya niyo lwaki abasajja mumugwa ku accident yamusooka okukebera era nze kasita nakebera bwenti nenkeera bwenti nga sikiwulire neŋŋamba nurse yayo nurse can you help me check for me whether they are there nangamba which one junior the eggs nagamba doctor mukube kale fomu awunzo I know man's confidence. Ngirenzaale nyenda kuzaala this year. Is there any woman who wants to get pregnant of me? Nenga bagambo inayo. Sina mwana nawe. And have a child. I mean a bear name. Sina wadedi wadengiyewa. Tamale. Is there any woman who wants to nenga sibya kwesi bako get kuzaala buzazi kugenda ate nsobola nofuna surrogate mother. Don't joke with me. Najinwina said surrogate ogenda mujjawa ali kuzaabalala mu Uganda tewaliwo ba surrogate mother obwavu nga bubeeyonge je bali nekengaba ngaba babera expensive abamu then abalala bwamala okuzaala atagenda ntono wa junior gani muku omwana wange agana nagamba wakiri junior ino kumpasa muteekamu owuwe naye ono ye naamumpa so ze biŋŋaanya okuzaala ekigeza abagamba nti olina bakwesibako bwesi banneesibako manyize a lot of people banneesibako junior I'm not into that nenyinyala I'm expensive like muna sex is a union sa abantu kumalira mu bisiraani byabo ekitegeeza abaana boosudde ku kasasiro bangi bweba madda simanyi ogwo mukulu gwe nagwoza kuba akasabbuuni kanfuukidde akasabbuuni abasajja abasinga obungi ekibaganya ozaala kasooka namukwano gwange ava ku mulimu awo emisinde nka nengo nnyuse mangu anoonya toye muliku ogenda omulyango ali mugiya namba muka nagweri oteekamu namba mukaaga 4 wheel. Now, why don't you actually settle down? No dating as I think those are it's a behavior. Okay, yeah, it's a behavior, I understand. But then I have a feeling that those nga tebaga spending kubakas. No, okireta body moze ekiguleta. Kugugezaako. Nina omuntu gwe manyi abeera ku petrol station mbwa amafuta gamunyira bulungi namanyi oyo ajja kunwa sigala. Why are open indicators that
there is a vice which you will try. Kati gwe kankubuulire omwana yenna neekuba akasabbuuni nga muteera omulaba aba yeekwatirira waliwo abaana ng'anyooke ng'omukono okumulinga ng'alimu atogonyola ekikatandika obbukuba kati ekirala kye nalabye. You said you built a house in a Wakolo otya junior too. Like omuvubuka ali bagamba when somebody is above 18. Kino ekibulungi n'abeera ng'ayinawo ekikye. Naye for you had land n'ozimba n'okuzimba oba yali ya family. How did you go about I bought that land 100 million. Million is 11. Yep, era just accident eno yanzizaamu emabega. But I'm opening that house ngenda bakubira. We have a party. Nafuna sente nga nina two possibilities to start up a business or to build a house. Abavubuka abali eyo tewaba kulimba. Ennyumba kintu kikulu nnyo 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 okufuna obwannannyini. Ensi yonna erwanirira bwannannyini. Have an address. Very important. Ne bookera mu kibuga muno ng'olina ka ofiisi ko mw'otuula owona ebizibu bingi naye abantu okunoonyeza ku ssaati kibi nnyo ayise wano ayise wali kati ekizibu wootegerera nti ennyumba eri important than those businesses empuli abantu bagamba ennyumba tetta ssente bw'oyagalira woogitundira. Oh, because they told us when nyumba gy'osulamu tebeera asset. Beera liability. Bagwagwa. Beera n'ekintu ky'olabako ssente zo we ziri ng'okirabako. Ennyumba teringa mmotoka nti ejjafuna accident. Ssente zo oziraba. Kwene enkuba nalabye ennyumba z'abantu zigwa. Ennyumba kati ekyo ebyo bibeerawo. Nga wazimba bubi. Sina kuzimba bubi. Those are natural disasters. Osolokera kumacha earthquake night. Nagira. Ekiba kitegeeza nti tojja kuzimba. Kyoga bonabona abafiiridde ku accident amamotoka tetugagula. So that means that's important. Bw'ofa teri mu nfu gwe ndabye batwala ku apartment. If you die, that apartment you have, they will not take your dead body there. Neku nyumba z'abapangi. Yani nga yampangisa golabika gutobamani. Ofoweddemu omuwendo. Ofa leero ekywala road nga yatagitaddeko dda gundi. Takkiriza nakungubaga. Landlord kwategeera nti kwabadde apangisa ennyumba ofudde bagigala bugazi ogenda mukuba ebisira nti abakiza nakolerawo olumbe wadde okuteekawo tenti kakati gwe really mu nsi eno landlord wawa talina buntu bulamu bwekiri nange ne wamanza kubanga you going to kill my market omanyi bagamba kati mu mboonayo ey'omutwe okusasula otya 2 million 1.5 mu mboonayo ey'omutwe ku kintu ekitali kikyo nga newoofirawo tebakuleeta nze after my dad bwe yava mu nsi kyensinga okumwebazaako yatulekera ewaffe bannange mu nsi ne bw'oba esente zikubuze mu kibuga naye ng'oddayo ewo osobola okunwa amazzi ne capati nebeera lumu emu neweebaka naye bina tosobola njagala otambule Kampala eyo ekiro 6 olaba abantu abeebase ku verandas with boxes n'abasula mu myala mulwanirire nnyo obwannannyini waliwo ne gwe nalaba nga yeegayirira mu komera bwe twagenda kola interview nga yeegayirira bambi ng'agamba bambi munsi siina bwengenzi olaba kati olaba enjala esobola okukuluma n'ofuna kyolya naye Kampala kuno omuntu okusuza ewiiki 2 ne wabeera relativu kizibu bakujemeze bannanga omuntu akusuza Kampala kuno ekiti kakizibu okubeera n'omuntu wano enjala ekuluma n'ofunayo omutwalo naye osobola okunoonya lenti n'akubula lenti abantu ekibakeeza is a poverty cycle. You have to break it.
golaba abantu babeera mu mabala banwa myenge olaba abantu tebefiira yakera sawa 5 tayina rent ne ku social media n'abeera okwo tebayina rent junior esegera naye akati gwe okyanoonya ekyokulya onoonye 2M ate balandiroodi b'ennaku zo tebalina njogera obuyisaamu ennaku 2 oyisaamu ennaku 2 ng'akuweereza dda message nakugamba nti vaamu nina n'omulala bannaku nze nafiirwa muzeeyi wange rent teyayimirira eno oba oziika nga limayinda ejja That's on somebody's business. That is business, my dear. nga baze n'okuziikirako abamu batekayo n'amabugo kati kibaira ndiroodi akubala nti sente zo zigenda okuzza omwana yekusomero yawe sinikama nnyomba oli mukungu bwe mankungubaze n'enkuwayoko nengamba nkuwaddeyo akakadde nga landiroodi waawe nga nkuwadde nenkuwa amabugo gakakadde gomaye ne balandiroodi tebaziikana n'okuziika tebaziika naye bwe mba nzijja okuziika tenga ku junior nenzija okuziikira ku junior owaawe yali akuziikiddeko beni era ngamba kati nga gwe muli balandiroodi bw'abanga ng'oli afudde nendekayo amabugo wakiribala kwaga amabugo gawe ngumikiriza bina nategedde lwaki katonda akyatumye sente abamukanze junior seyane n'ennyumba z'emizigo singa nkalu okufumbirako ennyama nga nkubanja jensipulagi toyinza kubanga opangisa wange ng'olya nnyama nga nkubanja ngisitula bulungi nemuga ogwo gumu akasanvu gojjeeko omanyi ti they are abapangisas who are willing to give you meat omudidacting mutwebalire ku nnyama nze ebizibu bye nalaba mu kupangisa era bwe ndaba omuntu atategeera agamba nti ennyumba kwejalabya ezo sente tamanyi kumanyira kuli mu balandiroodi ng'okyapangisa tolina kulya nkoko nga tenamusasula ate landiroodi abe ng'asula mu kikomera kyemusula nyumba landiroodi kwasula kubanga nina gye nali mpangisa nga n'omuwala gwendeese kirandiroodi nti gwokola gwakusomba bakazi kakawala jimu ekitegeeza nze ndi wa munaana olwatu kagenda naye nga manja nno gyali mitwalo emu nali nsula mu galagi yawe naalya nga alina kigalagi tolina kugula ngatto mpya abagimanyi nviri empya osiba nviri empya kunaba kunsasula landiroodi ne bwogula emmotoka landiroodi bw'alaba nga abapangisa be mu improvence muyina amamotoka ng'ayongeza bongeza amayumba oba oliawo gagamba notisi ate nabagamba oba tozisobola effective meanwhile this month mudiswaludde enensi ekyukanga kalimi kasaawa leero otambula enkya amagulu ofuna accident leero oli mulamu enkya ekisirimu kyekwata leero bannange enensi Uganda twetagagisabira so oba osobola newozimbawo olumuzo 2 nga zizo zisinga apangisa ekisaasi nga wapangisa 1.5 2M oli mutuufu nga siwawo landiroodi tasima naye babadde omusasula mwaka mulamba ng'omwezi gwotamusasudde bw'olaba kalaze entuufu kale kitegeeza okuzimba eyo sente zasooka kubeera nga ziringa bukadde 2 mbayino zannaye olaba okuzimba kyenalaba kuzimba kiri ekintu ekyo tewali muntu agenda kugamba nti sente z'okuzimba ogenda zifuna olunaku lumu kola ekintu kimu mu mutwe gwo bw'ofunayo 5 obusawo bwa omanya obusawo bwa sementi 2 gwe kyebusobola ozimba kati ze nali nnyo mabaala nze by the way ate ebintu ebyeshepinze ennyo kankubulire bina ne bwolaba nze nasooka okugula emmotoka yange yasooka mu 2023 Spacio. That was my first car, Spacio. 221 nze naleeta buli yakubodaboda ngeraso ane kisasinga kasuku yankima n'okunkima mu covid lwa kasuku omwagala nnyo nisooka okupangisa ennyumba yange mu bulamu bwange nagipangisa kisaasi era nempita kasuku nangamba ekintu kyokola kirungi nnyo gyonni ewaka vaayo kati ffe tubadde mu bulamu nga buli kimu ewaka weeki okyagera nze nsobola okubeera ewaka nga ndya nga nnwa nga neebaka up to mama nga afumbira n'abiwa bodaboda ebintu lunch time mami nandeetera mu food flask
olweggulo ne bandeetera amata n'anfumbira amazzi g'okunaaba bandeetera amazzi g'okunaaba naye mu kadomola ka gundi kano akaliita 5 ate nga n'agatabula yoyo wa boda mugata ajakeyo kati banvumira ki bana olinga dodo yatugamba mbu yatandika omwana takulambaza S1. I'm serious. Dodo yene bamunaza paka S1. Nabamu S1 kwenaza mu S1. Yes. For real. No. Kati no banyaje jeba kunyamaka pale. S1. Kati zate. Ze junior nava kunywantu ngandi mu S3. Yeah. But listen to me. Mamange yangulirange enywanto nga ffe tetulya mmere ya somero nga batugulira akasawo k'omucere n'akasawo ka sukali ne bakawa house maza. House maza kati nga break time bakwata amatanga serira aka ne bamutabula mu nywanto zinene ne bampa mbere nayo mukamwe ngera mami agamba omwana wange tali ya bulungi junior tali ya bulungi mu masaavu mbeera mbuukabuuka enywanto afazali empere mukamwe ngaba boto yo zinabiranga ne boto ku compound chobolo obera kola boti Jojo kola boti tabambo nze nabiranga ne boto ku compound Bisiri ngera osimaza jja junior yo milk ne bampa ekironga nyende wa osimaza nenno evening it naye you serious ne mama ngera amataga ga evening gamulemera bambi nange plan kid yakugamba ne abana bamwe temubagala you treat your kids kubye nyuma bayekera Kale bana bamwe mukyali balabani kale bakuyonza mpaka ndi because bana atawo simanyi we navera ku mabere ko bate kuzaala bali fe byana bye baleteranga kamulali batujje ku mabere naye ngero olisangula n'olibe nze junior banenze nene ekyejo kyoya ensene nemeredde agamba tennafulira omukazi agenda okutegera tagenda kubonya osegera amanya nti ono wakulabirira ono wakukuuta yabagamba bino munaza kati oli munange ajali planned child omugamba omwamagezi kati mabana bamubayisa bota so just choino kola ze naberanga mabala n'abo badonzera abaani abayitwa bayina sente nomanyi kale ekizibu kye tulina mu ggwanga lino omuntu asobola okugulira omwenge tasobola kuwalira zaalente I don't know why tasobola kuwa sente ng'olina ekizibu naye nakuwa omwenge people comfortable where we are omuntu okusobola omugamba nti munange nina pulaani y'okuzimba ngulirayo ensawo 6 za cement that's like 2 million something like 1 point kyokka n'agula bere ya 2 mubaya nayagala onyweko bere ya 2 naye nga bw'ozibala abalamu price badde saving ebizibu kituufu mutayiza kuwa mitwalo 2 ngagala kula linyi naye tasobola okugulira nairo z'emitwalo 2 nwa paka kulira bubi I'm the one to pay people do open bar lwaki abantu bakubira nabo no fene esimu yange bweto ebeera very busy nate envuma oluvumu waliwo buno obwala junior mbulira kyongamba no one knows simwemu kanendeja tumuna kulinda ebwacho bebeera esimu yange evuga every time ati namba mpya nenga ne sente namba mpya no people give me money so nga tumaliza ekyokuzimba omuvubuka ndaba just have the discipline kendeza amabaala the comfort and wealth are not friends ku myaka gyaffe oba oyagala ebyokwejala n'enkulaakulana tebikwatagana nasooka kolako kintu kubanga emiliyoni gyogenda mu mabaala mboddugaze emmeeza egula obusawo bwa seminti seminti esawo za seminti 2 zizimbira ddala amabulooka 100 ayinaku nayagala nti omuntu osobola okgenda kyenayagala nti osobola okgenda ku hardware nosasulayo sente ne bakuwa receipt kaze jo banagizimba mu stages nasooka nenzimba obanji kati wano omuntu adikwa byanguwa
ate nebituuka ne bikusanyusa mwana wadde. You get motivated kwa sente zoba oziraba ng'olwana njagala eggwe because katoba okikola naye sente ze munwedde ne mufuka walizo muzirabira owoza ffe twanwa emyenge olyokolaba ka girlfriend kalyoka kajja ne kagamba twagizimba ne junior nze kyovula ababayimbi batambula n'abaana mwanaga ffe tetulabira wano fe aba ku gaali ya kamiliyoni n'ofunamu ki ffe twakuba gavana banange neewuniikirira n'ofunamu ki ffe twaliwo. I look at Bad Black. Bad Black. I know what she's going through. 12 money nezikugwako. Depression never wake up. So I call upon people to start building okuzimba tekulimba. Bera kone wo. Nikati bano bosanga mu bbala b'oluseke. Abo nabo balina entitlement ku nnyumba yo akubanga ayinza okugamba nange akati ateyo kirasi nagivaamu omanyi munewe olina okwevolvinga nze kati kirasi bakwano b'amabala ate abo bonna baleka nakuze sikyabigendamu tewali kirungi kiri mu bbala mu bbala abantu basayiningirayo contract sigana agafu sigana agafu amabala abagagga gye bagenda gwe networking eriwa naawe olina mu mabala naawe mu hotels abagagga gye babeera olina abasamize mu bbaala bali babuloka b'amataka onaazimba ntaana networking of what naawe stop now misusing words wasoma kati for this day throw words networking get in connection connect where munaye ne baba sales afuna sente kinana abantu nagenda ku meeting omuntu genegava na signing a deal no nakola ki na signing a deal nene deals mu Uganda ziriwa luyale nga temukola mu government okay deals ezikyosobolamu ndabawo abaana berimba am influencing ali akatogo no bamuwa mmere ja influencing akyamisana Une hotel yajja ne manyira but okujja kuwa packages you swim you eat even on weekends you can bring your nemugane sikyakolerera mmere yes you know like we are cheap I'm working for food like I'm working for lunch most influencers do that no way that's why I was happy with the Kasuku Kasuku sete ze bamuwadde ku bata it's good money yabagambye mumwogere exactly omanyi ffe bine olaba ekitukoze obubi wetya tetumanyi waathi yaffe gati Kasuku obutabaabwe nanjogera bumusetingidde standard omanyi bine oba oyinamu okweraga you'll always attract the right class si buli kiyenye nti kigenda kujja kikumanyi I told Bina olaba they have criticized Kasuku ayasama yogera kino naye surprisingly corporate people yes also, look for him ozwachi babindisa bamwita nenga ayasama kayasame naye kimukoledde so it's up to you yabagambye ku baba itsoke mwogere nze kankole sente mwe mwogere baba efunye obulango kimanyi ekyo efunye publicity efuna publicity abandi bamugamu no speaker baba yabagambye itsoke nze mfa sente is bigger than baba eriali bigger than money nze kankubulire ne bwobo ngama nti njera wano ngafuna sente zenjagala I can do it the end game is money ono tetuliiwo ebitabo si bye bireeta sente tetuliiko mbwamu tulwendi simanya biki tulwendingira eyo mbasiru banno because even following olina okubeera olaba ofulingira basiru talk about it you can have 1,000 idiotic followers who cannot create a substantial effect. Thank you. Gama no rules. Nze abagagati wabala bangandwadde. Why do you think when I get problems rich people come? Because ninaye eri corporate following. Nze wemaze wano sijiridde buli omu. Mulimu basatu. Message yange muri ba casualty you know message ekugwidde mugwireza nti ya lero nga simutegede tojja kuntegera ku bisifu it's not me who told you to be an idiot right so if you don't understand me today you don't target back at my I say your mom yali amanyi bannaye abantu bamuchaye yagenda okulabanga
nga bannaye buli omu asimbyawo Junior. Ensambi abasawo baŋŋamba Junior tukoye abagenyi watugamba. Yes, the books ng'ebitabo bijjudde. Ate pale you guys bajja kulaba muntu okwo. You guys should know. Bwe twagenda ogenda kola Junior waliwo omukyala akola mu USAID yava bushenyi n'aleka famire ye aze kulaba Junior. Bazala wanyo wamutuwendi simanya biki. Gwe tewasoma teri ajja kulaba. Choka bote balwala. Choka nga tebajja bajja nga tebajja. Ngaba abagamba no baselebu ba trend ku TikTok. Bwafuna ekizibu n'abagamba mbuno munsondereko. Tebabagala like besiba ku bantu. Nze mpagadde ne mama Fino oyo ever since I was born. Naye nalabako abantu abamu omanya abagagga tebagala kubalaga lugezigezi. Abagagga balina abantu be bamanyi. Yeah, true. Nga mumanyi personally. Ninga tajagenda kuga nti manyi Dorin. Ozegira kati golo lugezigezi lwokubanga oli ku TikTok ononya kyakulya weefula manyi mama Fino okutusinga. Sabo boze babantu tubamanyi personally. Ne we don't talk. Ne we don't talk. Tutwabanyo na waabwe. Tetutijja. Ninga tebatu ininga tu walwadde bakola ki. Bajja. Ne bakoleza sente. Era mama Fina nze mumanyi mukwano lugezigezi you are idle busy. You are idle busy. You like what to do. You think abantu tubamanyidde Kampala nga gwe balinga ddalu lya mulalu libakutte bukulu. So please let us respect one another. Ekitegeera some of us era bangambye gwe Junior nga wawonye mangu gwe jjajja wabaya wangu kamanyo tebinkwatako. I'm a senior citizen in this country. When I fall sick I get the best zonna zembadde nkosa zibadde ziva US through DHL. It was a combination between doctors from America and the Umayiwe Mbibaga from the UK. Yes, nva kumanyo today. But the doctor who has done the procedure abadde mu America ku Zoom. Mubeera mu birwaliro byammwe gye bajjanjabira embwa mbwe eddagala Museveni alidde malwaliro gye nali yaliyo. Bannange tunabeera buli seera twenyonnyolako. Yes, kolerera abaana bo muve mu kumanyira abantu waka for your children. Taata wange yafa taliiwo gobona abatoliwo abaana bo bali bajjanja banganzi babadde baagala kiwoneddi nkibawolemu bakiwulire budedda ekiwundu kikaze mangu mukozesa ebiddagala ofunye ekiwundu wali weeyerusa oyagala wona otya biri mukweyerusa using cheap cosmetics on market awoza ebiwundu byagana bayina enkovu balinga abazanya gogolo mu buto. These idiots. My immune system is good, right? I eat fruits. I have no stress. Nego oyina kironi kya banka kikutuddemu ofunya accident stress even can lead to low immunity. Kati gwe najjanjabira tewanda ndali mu room ng'erimu TV erimu fridge mbu microwave yaki amuplandi mulwadde omulwadde ne bakuleetera ebyokulya nedda bannange tukirireko wali wansi mu kibumbiro tubibigubye. Abasawo bagaye nti banna omulwadde ajja kunwa byokya nedda musawo kati tukoze tutya oyinayo amanda ebyo twabivaamu dda. Microwave wali oli mu Mariani executive Kasalini biki Kevin yamuyitako nno nga tamanyi ekitanda kye daliko kyali remote ng'obupeesa bundi wano mumulwala ne mubeera mu bitandatanda mujje munkyusa omugongo ebirwaliro byammwe please you're not like that. Kati gokukyusa nga bakola batya kyali kitanda ng'onyika na entabe y'amasaji tewagiraba singa ndi mu ddwaliro nale nga wavaayo wali oyagala kuvaayo webagiranga nali nkooyo abagenyi kyekyanzigyayo like I wanted a little bit of rest naye oba wakebaka prime minister nako oba wakebaka minister nako ewange walinga we bali basiiba olukukira olwo abamawulire bonna basiiba okukiranga mu abalangidde emmere basiiba okukira muzo ga muzikiti nja kuba list eyababba enkoko yange bajja okunkyusa nga ebikeefu sibatwala ntwale ng'omulwadde leka tumukyusa
ogenda okola ebifo tebikyawe please sobola biga waliwo ne yakugegenyeza naye sobola kukola ki waliwo yakugegenyeza nandirisizza kabina era nalina kuliisa mugosha neno naye n'ateekayo mwekiwundo kikyuka mwewamwe cameras ai documentary efuluma ddi nabo bazanyeyo emu tebalinayo banyawe babateka bodaboda zibakubainagankubuli mbadde ensambya nga the rate of which at which celebrities come okunwa eddagala ly'obutabufu bw'omutwe nga yajja nga omutwe gwawunze nga it's too much baserebu bammwe bali ensambya bali ku ddagala lya drugs emitwe gyakabuka nga bya depressed. This world the biggest problem is mental health. Abantu balalu waliwo yabuuza ddala mental health gye mwogerako ogimanyi mental health ngikola ki waliwo yabuuza ati yoyo mulalu yasoma agenda kikugolingeko abo bennyini be balwa omanyi teri mulalu akkiriza nti mulalu n'amaanyi gesigayina teri mulalu akkiriza nti mulalu fulira you see eddalu ekizibu ekiririko osobola okuba nga oyambala bulungi ninga wagwa eddalu there are many mad people in the corporate world nga basajja bali masuuti naye nga kyagwagwa wala ng'atambula yekayogera yekane nga mufaana golooza eyakuba shiba olugalo yali muyaye was a corporate man yamuteekayo akannasi akannasi gwe wategeera otya waliyo yagamba tewaali naye yakaaba nnyo bulala abaana bagumidde mawoogani waliwo omugwe badde just kano ne olaba newaliwo n'omuyimbi omugwe endabye omuzungu yabadde ayagala okukola ki naye muyimbi simanyi upcoming njagala ogenderera omu anti maaso yaganye okubeera nga yalowooza byabadde bya meeting yagenza okulaba nga ate omuzungu amugamba ate naye n'abawala abaawo nabo bakitegeera these days si buli muzungu nti ayi mugagga nze nagwa ku kizungu ekifera awo enajja nankumbi kyali kisobola golodi ate nga nze kyali kyaga kuntunda mu nsigo era mwe abaana mwe abagenda ebweru mwe mwegendereze yali agenda kukutu omuzungu ajja kujja wana akutwala eyuke nga akubalidde mu nsigo dola emitwalo ebiri gwe gwagenda atokuula ensigo what's happening in mu bawala no ye bajjamu yes organs ezo gwowoza ndi ku musama kumbe gwe musama gwe bagenda okusamala wala so be careful not every muzungu gwe mulaba wano has rich but the girls should know that true nabasajja abamu yes sige but then ngambona wa SB4 I think she's depressed. I don't think she's depressed. And never feeling that is someone living their lives, isn't it? ani OSB4 Ono ante aneki ante ani oyo bano eddodo abantu bayogerako nga tutunduza kirabika buli saawa babeerako gwomumanyi oyo aneki ntomumanyi wa SB4 yes nakola kusanyuka ono SB4 no YouTuber they are not fit for this program. Fit, but kugamba mukazi wa ex-wem. People are thinking okay, like let me say when someone goes through a heartbreak, you know, like I'm trying to live my life. Nengenda somewhere maybe kati kumpi na amazi maybe nenyambala akakugoye ka see through, and then people start thinking that is a heartbreak, you're depressed, that's a heartbreak, and I'm thinking omuntu wembanga I'm not supposed to live my life the way I want to, but because bwemba nzadde ndi muntu mukulu sina kwambala bwe batyo. Naye nze relationship z'abantu ababeera mu mawulire kitegeera nzibu za ku analyzing zibu za fulira because most of the people relationships zosinga olaba ez'amawulire baba tebeeyagala baba bakikola to please kajanja katinko ayina abaana be yakula nabo ku byalo ayagala naye abalaga eti afuna omusajja this girl ono ya baby Gloria byalimu ne baby Gloria yakola kirwachi wali omwagala wali yakukola nedda ge mazima lwaki wamu because why could your mother come to validate your relationship anyway nga Nazala yafuuse nga ate yayagala omusajja no it looks like the Nazala
Yeah, No, baby, firstborn. People were saying, you know, whatever, Gloria Ambwa stooping the law because the man is a photographer. But the man is what? Nenga Gloria ye andibadde was a photographer. Uyu musajja yali makanika mu Ndeeba. Olimba nawe. Lwaki bali bamuyita wa Kati naye yegase ku oli omuyimbi yawasa kameramani we. Ati mwe abakazi oyita ki photograph okujja okuba ebifaananyi. Era nekyagalira kikuba ebirala. But I don't think baby Gloria yabadde asana such a Nange love is love, Junior. Eh? Love is Ante love. love is blind. Omala kwekona n'otegeera. Mbuchi. Naye I don't think ebyo ebintu by'amawulire ebyo relationship zaba abaana, it's just to please people nabo babogereko ene wali entuufu naye kati SB phone aneteira No, ntuufu bazaala n'okuzaala kyengamba bazaala. kati ki ekyaba kyawagana nene SB phone yaali. As in, when it comes to love, when it comes to love, I have a feeling. Waliwo abakuwa emirembe. Sente olusobola osooka n'oziteeka ku bbali. Yeah, tewali aganye. Naye era naffe abali eno abalabi ba in-laws, ba social media in-laws, tusobola okugamba it will end in tears. Bwe twagamba wano bindeeba ne lweyipi it ended in tears. Ffe characters tuba tuziraba nti abantu bano tebasobola kubeera bamala kujjawo laavu mu katinko ne bagijja mu mawulire. Ne lweyipi naye bwatyo bwe yatandikanga apostinze omusajja. Mulekerawo okupostinga abasajja nze nina abaana benda bawokusina. Nina abaana benda bawokusinapo. N'apostinga omusajja nga omusajja tumanyi mwezi. My boo, my baby, I have got you. N'ogamba leero n'olaba engalabi y'omutwe eno. Ate bu comment oba wali you'll find out by yourself. Naye ate mune abasajja bakyuka walonze gwe manyi yali omwenze nnyo N'akola ng'akola mu telecom era n'akyukira ku nedda munaye era n'akyukira ku mune yayanju n'awa nga mbakazi bonna abali mu ggwanga lino akyukidde ku ggwe nedda yakyukira omuwala ne bakola n'okwanjula no in fact babeera na naye gwe manyi bwakyuse mukubanga amwanjudde. because bali bamayita agenda kusettlinga down. omwenzi omuntu asobola okweka ku bwenzi bwe tekitegeeza ati obwenzi bwamugwako. We all have vices. Towulirangako. Fina tulinayo ne story. Omusajja ku lunaku lw'embaga ye yadduka nagenda mu loogi n'akolabirira n'akomawo. Yes. Nze nina wano omukazi gwe manyi Baali bombiriri ne beewasa ne beefumbira gamba ne bavaawo kankoboolire bannange sitaani tateera kulokoka bannange obuobuzi obulaba bulira butono naye okubwejja. Ate kinsanyusa bagamba nti n'omukazi waatuukira okukkiriza okugetinga kantako nakawulira sitaani talokoka omusajja nga mwenzi n'omukazi ogwekimanyi bba wange mwenzi sitaani talokoka aba just awumuddemu buwummuzi. Gwe ennaku zino obwenzi nga bukutte format yepya kakati genda nze nagendako ku Snapchat gye bayita Snapchat njita nawe oli ku Snapchat Junior? Nali nakatuuka omwana yampeereza akantu obwo bikkula ne bubula. After 24 hours is it? Bubulirawo? Nedda bubulirawo. Are you sure? Kasitola babwoti mukazi one bwakusaba essimu talina kyasanga mune nga byobadde viewers ng'okasasulidde bakabeera kabwerere. Nedda abaana kwe bali omubasampolinga. Then waliwo n'abalambu bwakuteeka bw'ofuna agayi nga muteeka ku Snapchat gagamba banange notumuleko bameka kyokka mugamba bali married naye munaye bananga wala tukuti omusajja waba so obwenzi muze. Some of these things are spiritual. I know. Bibeerako eri gye byatandikira nga bijja bikulondoola. Omutunula bakyawo osigalo n'okitunuulira akisimuula ennyumba ona naye osigalo n'okibikako bawusigalo bawambya amaka anti bijja bifaanana bwe ne byefaako. Naye obwenzi mubalira ku ki? Bonna abasajja n'abakazi benzi nga maze nga yinza okubeera nga beeyendako bokka kyonna kikololeetinga buga abakazi benzi muli iko ate beeyendako bokka balezebbi
kale Junior nadde manyiti ogenda kumala like omwezi ngandi yaki mara omwezi nga nebase wakandi eki kati Shalom wamugize eryembwa yange Shalom kati erya bijanjalo yabiyize wajigize bijanjalo ate nali mulwadde netegeera nti ndwadde obaani yagikuba akamu gezigezi nerugigwamu kati togiwakira erya kati erya yakoye okubeera piki ne rastosho erinya Shalom nga waliyo ne Shalom ani benkwatirako wanze nze yali batuuma alinako patent osulukira kuba kyano tumeri embwayo Tamale ama mutujjeko mama buli kyaki tunakola nga tweraliikirira abantu yange ngenda jiti tani kundi analowooza ati embwayo agitasala omusajjadde kyose tetenya kubola kasubu ya lwaki mwaye bagirira Shalom Mama Junior oli mutufu gotibera omuntu kumukeke buli ddakiika buli sira mwagala tubere ku bunke naye why of all names Shalom why of all names Shalom wani tutumye litegeeza the road is with me embwa eyo Katonda ali nayo kubanga neje najijja tebyali byangu nagiretera ku boda boda manya bizibu embwa eyo byayitamu okutuuka ewange ku noza nepeo ya noza netuuka ne bagitekako ne kanula waki wagiyita John yegera ne kukanula Shalom kitegeeza the road is with me ate Shalom sirinya ly'abasajja linya ly'abawala it's a unisex name Shalom ki nze ndi kulinnya manyi binago nnyo okuteekamu ki atugabe tusirike kugambye ndi kulinnya nga bwebooza ati erinnya Tamale litegeeza ki Shalom God be with you kibanga kubuuza Shalom so teri alinako patent osolokera kubakya noleta akabwako bina yalina embwa nga bagiyita Jacob gwali gumufaanana ogwo ogubwa nagamba mbuddeyo ogambe Jacob nakola gwe Jacob gwebuuza Jacob ajja kuwulira bamugambe waliwo embwa gye bayita kati naye mbadde ngamba Shalom nze nagituuma eryo dembe lyange ate ziri endala ebbiri ziri buli awo Magala ne Julius mbijjukira Magala ne gundi benasooka oggula ababiri nabo gye bali naye bakuze nabatwala wasenga waabwe naye baba Kimagala kirina empisa kati addako yaani akwanga kirabika lunnabe gye nzizaako naye yo nkyanoonya nzirugavu ogenda kufunayo ne lunnabe ye ina bba nzirugavu naye mundeke nnunda embwa zange what's wrong engeri gyombuuza nedda ndabye akafaananyi awo neŋŋamba nti oba eddako egenda kubeembwa nga londa bwentyo eri nzijidde era singa ebadde nkazi nandigiyise Bina oba Dolin lwaki neerafe oba full figure nyanondeyo ka full figure kabwanga kato nowa obusejjere kafulungo nyangula ogubwa gufulu figure nga gubogola kati nga wabwa guyita okuyita otya fulungo ebyo ebibanyumira nemuseka teraba bavuma n'ebikazi ebikadde kale ekyo ekikazi kikulu toddangamu okulwala balina abaana bajja kufa tugende mu plantation tubaziike nawo bere motherless nyene era kyekituufu ne bavuma kakati bano abakuvuma mbwe bamazales baba bali mazafulu abaana babayambye eki balioko mpulira oli mugumba nange banvumye nawe kati obukadde bangamba mbu Junior toli fatayiro amumanires naye akabwa tukatuume na Shalom wali nebambi mugira nga mutuba nnyo obukadde mukama abalangidde obukadde naye muli bakadde banyirira abato singa obalaba ababavuma era waliwo gwe nalaba mu comment
noga kati one laba of the comments kineki naga nti naye kati mbuye yava eri gye bavuma nagenda okugamba nti bali abagamba omukadde nga tonyirirawo okusinga okitegeera nange binneewuunyisa omuntu ayinza ovuma omuntu ninga teye mukadde nnyo nogamba kakati atono ali mu 20s nogamba oli mu 20s naye ngate naye mwana bampadde emyaka kati bajja yampadde 55 nze muna esimanyi lwaki abantu okula baloza obukadde kivumo mbu kivumo obukadde how proud you can be nemanya nti no I'm 60 we are all going to get old about bagenda getting old abamu batandisa getting old nga they are even below 50 ate munenze kyekikosa nnyo people who look who are in their 20s nga they look like as if baana nga batale oli mukadde nogamba labona naye I think kweyeru nze kyekitwa tekikozesa nnyo ngamba batuze ndi muntu mukulu sita kinu siwuliramu buzibu zabona nga be proud because obuto mbwagazi I even be happy ngamba ndi mukadde Yes. really I think I should also get a dog aye tulinayo bbiri ngenda kwongerako eno ojje nkuwa amanyi nange nina amanya naawe oyinayo toyogera ndeka sigerawo naye era batuume is all right wano amanya teri agayinako patent kitegeera solokera mulimu amanya agamu nga mayimamuuse gali loko nnyo kale nga gali loko nga n'embwa ejja kunyiiga manyi waliwo amanya gotatuuma naye kati ngaerinnya nga Shalom, that one I think is nice. ya nkayita Shalom ne kali enkoko ate kati kalitegedde bambi naye magala ne Julius basooka ne bansombowa ababiri abo naye gye bakkira mbwa zange ze ŋŋamba naye embwa gye zakkira kali no kajja kalina n'olukusense ka Julius ne tukagema naye kano ka Shalom kabaddemu obwosi ejo bakakubye bambi ddoozi yaako batakaddako tugenda kano kalina kusobola kumala kukula kano kagenda kusooka saagala kubeera nambwa nnyingi zijja kumboggolera ziyinza n'okkuluma genja eziruma abadde expensive bagamba abadde expensive ng'erinnya lye bambi kiko gyonya bwe yatugaba munoze mumpite ngenda kuba naye obuzibu bugoberera oba naye erinnya lyabaki kuba embwa emagamaga kati olabika oli ku muntu Junior siri ku omuntu embwa yange emagamaga kibi ng'erinnya ogita Shalom kale abantu balowooza oba nnina negwe ŋŋamba ninga ate mwendi kumbwa ali kumbwa bambi peace be with you mama siri kumbwa peace be with you ujje wulira abantu nga bambuukira era nedda what's wrong have I done nasanga akabwa embwa ya Donzera gye yayina bagitanga Jackson yes nze yange bagiyita Roxy manyitera erinnya ate gondi alina akola mu White House yes nkyala akola mu White House waliwo embwa gye nasaba bagiyita Elizabeth yali embwa nga nkadde yange Roxy German Shepherd eri awo nze bule sina buzibu muntu kutuma mbwa Tamale gwe Tamale ka Junior let me get a Junior yeah you get a Junior it's good kati mulwanyiza nga gwe kijuniya gwe nokiteeka mu kamera nange Roxy kyeyankolanga yalumanga engatto noba weewonyeza kooti we are bypassing my dog constitution nakiwandika nti we are bypassing dero kitegeeza kyo kiba kyayagala kuleera nze kati nfuna mbwa ono mutuufu novuma embwa nolaba yakubuukira nti gwogamba nga embwa eri wala era ngiteeka mu kamera nazima neera novuma embwa eyo Shalom ate atempotedde tusuba nagiteeka kumbwa pozi ng'oloopa mbwa okunoonyereza buvidiyo mu America eriyo etteeka erigamba emundu wooba ogisanze yaba nnyiniyo bw'ogiteeka mu kiyumba ky'enkoko batwala nkoko munenze ensi sikyereega nayo so giri emotoka twagifunye right waze munagifuna
Emotoka weeri. You can drive well because now the hand and Wenga wawonye. Bagamba Don Chris bambi ne bulijjo mukwano gwange Don Chris. Gwenga yakuwadde nnyingi bagamba munnaye bw'alina agaba buswazi newuunyiza temwatu bagambye nedda bagambye mbuno butatera kugaba ssente naye ate gwenga yakuwadde nnyingi oba bali babeera baagala zaafu. Nze Don Chris mulabidde ebbanga mulabidde nga tannafuuka na Chris. Yeah, he's a good person bambi mukwano gwange. Just lwakwa kale namuyisaamuuko eggaali kati abantu baffe naawe obamanyi joni yagwo wange. In fact that dobo namala omuyisaamu eggaali n'akola ka audio twayogera ne tuseka. Nali nno ndalaba ye ne Nameria. Baali banninze nali sigenda mwetondera nali nyenze kima ssente bampa ku ssente abo ababiri Amelia ne Don Chris. Thank you so much for that good heart. Nze zannemukola kanende abazikoze Amelia nze sijja kugenda nerige mu kikuuko kantuule weetuula mpaana abaziina bazina ne Ministry of Land zekuwa ebanteerayo omusaala ye maama leero 24 banteerayo gavumenti yanteerayo ka pension ndya pension kwataliko ya gavumenti eno ng'ambe mu lubuto kumwe watu bali ku pension nenda bana junior nedda junior ne unokutera pension abantu twali mu lubuto nolani kokola nga tutandise okolera gavumenti ne mama wo kati oli wanooseka abantu balina abaana baabwe bato ba baby naye omuyambi wezaafuna mwana wa ate yazifuna allowances tewali asinga banyeevu ba driver ba parliament driver bamuwaka allowance ke bagenda n'omubaka up country nga omubaka yateekayo wa family ye yazijjayo omubaka n'ayingira okulya emmere omusajja n'asigala mu motoka kyaba bakuba ebigo babakuba ebigo za accident z'owulira badriver baba babetamiddwa nze baali bampa abasirikale bankuumire mu loogi kati nyingire loogi nekazesava bo basigale ebweru bajja bakuba nnyo amasasi omusajja naawe ng'oli musajja doli ninyingidde naawe mu loogi ogamba kumiki bakulindira ebweru basigala bagamba nti kati boss kyaliko nawo bafunire bano abalejjalejja ate kati babere wabweru ku best hotel gwegende eno ku Serena bo bagende ku best yes by the way basajuse yate babera balina kunkuumira bweru kakati gwe ng'oli bize kiriyanga bwe tuyingira n'eddoli ne mu loogi bali nabo basajja basigala bakuba obufaananyi pulezidenti Amin yali yagoba olusoga ku leedi abaisirairi balumba Uganda pulezidenti alaga nti balumbye Uganda nga Amin ali kumana nga tamanyi tekitegeeza mu lusoga ye Amin yena alowooza oli yali oba agamba oba yaliwa naga olusoga luve ku leediyo kumbe bambi yali ati naye wama oli mutuufu abagagga abo balina ebisembi kati pina nga bwali dolini nga bwali omusava bwati nenyingira naye abakubi basigala beetwantwana bagamba boss atuweemu boss bazibalyako bateekayo bafamire memba baabwe driver n'afiirwa tomuyambye na buyambi driver atambulira mu motoka alaba ebisawo bya ssente bw'ozijjamu bw'oziteeka ewuwo banna abantu bano betukozesa naye driver n'afiirwa naye munenfiiriddwa maama wange toyagala ate agende kusiika lwaba agenze ejja kuba ebbeere
waba agenze omwadde ennaku 2 tomwadde na facilitation meanwhile abamu babavuma nosanga omusajja omukulu musajja avuga boosi naye ngaobwana bwa boosi bumuliko bumuvuma take me there bamuwa kuvuga taata wo siggwe lusebutuka za gavumenti bayitaddeko mayuni zeziraba okumaza kaloodi bazituseeko amanda ezibu zisengula n'abantu oba zisengula baani zisimanyi yawo ekiro ogenda okulaba nga emotoka za zitusa amatooke muliko obutanda kuliko entebe ogamba onaasengula sayidi abakozi bano betukola ki betukozesa nobulaago oli emmere yanjawulo ku bo kalate ekiri ewaka gye basula osanga tebabakiriza nakuyingirana mu nnyumba naye gwe noleeta abakuumi nobayisanga ayisa bali nabo bantu nemufumba ewaka nemubafumbira abakuumi emmere yanjawulo nammwe mulya ku mmere yanjawulo ate tatange bwe yabeererawo fe abakuumi mune twalyanga ku mmere yeemu nga ne tuvi bajja netukola omusajja oyo akwatiridde obulamu bwammwe naye abasajja abaana b'ewaka bavuma abasirikale abo omukazi abasirikale n'ataliko basomesa ebisasiro abasirikale babaleeta kuuma bebooza kompawundi bebooza kapeti bebalima sibakumisa sibaokoza motoka nani kama ndi what's the car the compound is that I don't kati besibimanyi ebyabakuumi era nenda kwogerera mu bakozi ffe twabayina abakuumi abo nibambi nabo bantu era abasinga obungi badizaatinganga nga mukya ku makya ng'emmundu agireseewo n'ebyambala agenza ng'akamanyiro kasusse nedda si kamanyiro nabo balinanga ebizibu bambi ng'abomba naye banne batuleeterako omwe yali ankubye amasasi yali mutabufuwa mutwe ng'olutalo lwamuonoona nedda nali nyiva kulaba mupiira kiro nga mbuuka ekikomera nenyana nendaba omupiira ye yali amanyi mubbi yadde emabega okukuba esasi n'atomera sigiri neribwatuka mu bbanga nze omanyi okufa kw'emponyo ekyobadde otegeeza ku live nogamba omumanyi okufa kw'emponyo olulala nabbanga ebintu byewaka ne mbitwala kostero mbigabira abakazi nze nga kapeti ntikka ennyumba ndeka nkalu dainingi gyembalekera muzeeyi nannoonya ekyana ekyo bakimikisingira mu ddwaliro naye ekyana ekyo si kyange ennyumba nkalu kapeti entu tekiridda wange kakirinde kimale okusoma kyokka nge yaba yabyerabidde ngaomalirizi ate yakunoonya ng'okwata nze ku kampasi essowaani za gilasi kankuleetere ebikopo natukkanga ati nagenda nga tebaliiwo gwe noogira nabazanga mami ne daddy tebaliiwo ati nabeeranga nabanjawulo nga nkuwadde kapeti kwadde tv natwalanga emu bbiri oba natwalanga nnyo ey'omukisenge nenjija ey'omukyungu baddanga wakalu naye Tamale ekyana ekyo bwe sitali ki gomaye muzeeyi wange twalwananga ne tuyomba emirundi 11 nga tulwana nemuyamba naye nga nali manyi ekibayambesa ssente kubeera nga okubirayo munno oluusi nga bano twayombanga ewaka naye nga 11 tuddiŋŋanya kyokka nga nenda ku social media gwa munne muzeeyi wange alinga nze ye mutwe yali tasiba busungu nga daddy asobola okukuvuma kwemu aba abyerabye nga alina okwopeta mugireyo sente mu bbanga site nga manyi we bazijjayo bambi byewagamba newagenda nga kusentina ngaakuwandikira kyeka ogendeyo nga tagenda ate nga nzituusa zonna muzeeyi sente za musumbu wange ffe ku ssomero daddy yajjanga
gabera ne bubando bwa sete bati n'abawa. I was a rich boy at school. Langa bakazi banjagalanga nnyo. Nawulanga n'abasomesa. Kali manereda. Ati nga fees mugamba tulina chemistry practical. Tulina bana. Practical zange zali tezigwangayo. Ate nga yampolereza. Munange I took them to good schools. Fiti twabiyina. Umwana asabye physics practical nenga akola CR kola Islam yantwala mateeka ngaberaga my son is a lawyer nga nadduka yodda wanti kiticha kyage naniteka ko kosa outline ne joza blackboard namugasa are we going to read all that and yes kwata bitabo byanya nfulima ne tukola tests ezasooka mulo nafuna 0 Chiticha nchita Mirundi try your talent seriously. One is twali owalala mu psychology natukale kichalo muri omwali kubibye n'abakuba amatatu bakuba nawe wano weneka gawon go magnetic courses at universities you can join half when no it wana weneta gojiman nti course ezimu ku university you can join in the middle of the semester no singa badde basoma kituufu nabiwulira nange biriyo bikosi awo ku social science tebitegereke gate waliwo kye bayitanga step put nga gwe oli below average mu course units n'osooka atoddayo ate omalirize zino zibapako liteeke nnya ku campus awo kubanga nze waliwo course unit gye natuukamu lecturer nambuuza my son, you have joined today, but will you pass? Ulira. No gamba. Nefe twakopa nze nga ndya carrots. Nze mbibuuzo saaso mawe. Ngolya carrots. Nalyanga carrots kola liiso. Nakopa. Nebanga nti baasoma era ebyogere ebyo ebyana bye nabeera na John ate yasoma ebyo ebyana ebyo. Waliwo comment zendabanga zabi obji byange embwezi. Ngakulya carrot ngokola. Basoma. Baga junior pamphlet nze saberanga na notes. Niwakopa notera mu nerinya lyo. Sebanange. Saberanga notes ku university. Neba nanga ate banaye chetu kino kibi. Student number eyange nga njibuuliza. Anti batuwanga manya. Boba Tamale talemwa yabadda kubuza talemwa eyerima. Eyerera maso. Nze banaye. Ayisiza kudda mu education. Nenga mukatabo ka graduation walimu. Bana abakanasa. Nalimu. Ne bali balina okumakinga sure nti muli. Bali balina mwana gwe nalimu kubanga baliwo godi gye bayitanga economics. Labor economics. Yali ya Sadia. Nga bakuba graph. Munani labor income. Nenze nga graph ezange. Noyo alabika naye yanyamba buyambi oyo lecture. Sijjukira we nakuba graph ntuufu. Economics nze okubala kwali kwa nema baize kuvadde bitu byonna birimu okubala. Era nga kiticha kiddwa. The following are resistant to knowledge. You are here filling our septic tanks. Tamale Mirundi junior ngembwa ziseka. Ati bere ebyana ebyo birirauza nga biri mabega. With 02. Naye kisajja gwe kya masi n'enkwata. If x equals y, find x. Binyambidde wabbi bina n'enkwata omusomesa walujebbula. Osaka mu France. Mbusadizi. Nziriza enzanga. Mubula musina wensabye sadizi. Find x. Chemistry naye asombuwanga. The subject biri ezasombuwa. Nange chemistry yantawala. Nange nze nga abaana bookya ebintu mu bansa ne bana ne bifuuka ogedala kirasi yonna ebyayo biri bbulu ng'ebyange bya bbulaaka. Tikyana nwa John. What did you do? Naye nga nasekudde kyoko mu kifo ky'okusekula buli obuntu. Ati bwonna bwalinga bwa white. Physics practical perondi ya mobobe.
But one osoro. See, two osoro. Akanga kaweze kakutuka. Neri ali dogo. Nze ntambula n'eddogo. Era kapenendi ya mubobo kaweze kakutuka. Kati bayimbigira tabajja bayitamu. Gwe wakutukirako bw'otuuka manso kane kagwa. Naga go you do the next step. First get out. Wala kwa ali first born. Baba. Yo campus batambulira mu. Katono mere ndali. Kati ate bannanga omugezi amale mangu. Obantu yizo okubotudde ati ngo weposition ngabage. Anti go report. Ngechiku nastukwa na amala. No nastukwa na amala noberawo mu bank. Ngalo badde okopa. Why you boy, you are not writing anything ever since we started. We're not going to follow me. We do not say it. Now, who is here? Aren't you the one? No, master, it is not. Twateekanga we a sweater. Alozeti abadde atuddewo agenze muki. Kati onookopadde because mayendoza bali bwe baggalawo ne bamaliriza amangu. Waliwo n'essomero lye baakwata nga bakopera mu mazeketi bujeke batiikinga ne batiikinga tebagana omuzikiti ogusaala sawa 3 ez'okumakya bagenda okusanga muwalimu ali ku bujeke bwa chemist nedda baaba alagirira baana owakajja alikawo empe wamma ali obudde buweddeyo naye nga basobola kikola kyabasiraamu obudde buweddeyo nga bwakera babishinga bali bategera asa gyagamba enable paper to ya entrepreneurship. Yes. Yali enemeredde natuka mga sina kyemanyi abanene sabumaasi ako kapointi ka sabumaasi konna kalekayo nengamba sajjanga nakujjuka ako nakabawa nempapagana ka general paper iyo alimanyi sabumaasi abeera waffe abakola sciences nedda oba oyinamu economics HS wakolanga sabumaasi no wainamu ekooni kati fekyasinga ate ekooni naye tebyali byangu nenzera kapasi kati ate psychology ateze yanyanguyira nnyo because I was a psychologist natural ng'ebintu mbikola ne statistics yobisubimanyi nenayita or I have a degree njakuddeyo katikola masters. Yes. No, take a gondi. Yes. Online student, online. Online student, bangi. Nera omala botwa tukola ebigezo nera omala n'ogenda mwatukula ku gundi n'olaga edutula mu examination room singa online twali tuwa yapina nawe okyasoma ebintu ebyo yasaba ati yamalayo byamulema yagenda mu debi n'abivaako anti follow ngotabitegeera bye tuliko oba constraint agaba biki agenda kwetika wamaffe katubasiibule nedda gemazima constraint tamanje ekitege omuntu atwalanga ku lecture zaba talina kyaŋŋamba kintu kinene nnyo bayizawo tegeeza kati for you education matters in a relationship exactly enkwata yange y'ebintu ndala kati goko ku TikTok oyinza obeera ku TikTok oyinza okubeera school is the best training in life. Eyina engeri gyekusetingamu obulamu newezula n'okwezula goloza ebizibu ebimu tubihandolinze tutya tetuddukidde mu malogo omuntu omutwe kuluma you are stressed n'oddukira mu malogo akanyonyi kagudde katomedde ekisenge nti bakusindikidde eddogo bannanga obutasoma ignorance Mbugubera ki? Mbugubera ki?